Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwaliro njagadde tutunuulire eddagala eryo ly'osaanye okuteeka mu nnyumba eyo gy'obeera wakapangisa ey'okusulamu oba ey'okuteeka mu bizinensi. Njagadde tutunuulire eddagala ki eryo ly'olina okusooka okuteeka mu nnyumba nga tonnaba giyingira gyebakamu okusobola okuggyamu ebisiraani ebyo oyo agibaddemu byaleseemu osobola okgiyingira nga terina buzibu bwonna. Mukitegeera bulungi nnyo nti ennyumba ezo tuzipangisa abantu bangi abazibeeramu, ogivaamu n'agiyingira n'omulala n'agiyingira, buli omu agikoleramu by'ayagala. Kati asobola okulekamu ebyo ebintu ebibyo ebitali birungi, kati gwe n'oyingira buyingizi n'ogibeeramu, kati n'obiba nga bikusumbuwa kyobalaba nti abantu abasinga opangisa ennyumba n'ogibeeramu n'otandika okulootaloota ebirooto ebitali birungi, n'ebintu ne bitandika okukutuga ate ng'obadde tobirina eri gy'obadde naye no nga newalala gy'ozze ne bitandika okukumalako emirembe. Kati n'olwekyo njagadde tutunuulire eddagala ki eryo. Njagade tutunuulire eddagala eryo ly'olina okuteeka mu mazzi n'omaasamaasaako mu nnyumba eyo nga tonnaba giyingira, naddala eya bizinensi. Kibi nnyo okupangisa ennyumba nga mubaddemu omuntu ate naawe n'oteekamu buteesi bizinensi n'otasooka kumaasamaasamuko ku ddagala erisobola okuggyamu ebintu ebyo singa oli aba alina byaleseemu ebitali birungi. Ate ng'eddagala lyangu nnyo, si zzibu nnyo, ddagala lyangu nnyo. Kati n'olwekyo kyenkusaba njagadde owulirize omanye eddagala naddala ggwe ndi ku ggwe apangisizza ennyumba ng'ogenda gikoleramu bizinensi oba ng'ogipangisiza ogenda gisulamu kyokka ng'ebaddemu omuntu agibaddemu. Okusookera ddala njagala nkubulira eddagala lino ly'olina okumaasamaasaamu n'oluvannyuma n'ogiyingira n'otandika ogyebakamu oba ogikolera mu bizinensi. Eddagala erisooka osaanidde ofuneyo ke bayita akambula. Funa eddagala eriyitibwa akambula ogatteko omwetango wamu n'ebbombo. Ebintu ebyo bifune bisatu: akambula, omwetango n'ebbombo. Bifune wamu biyengere wamu bulungi nnyo. Wamala obbiyenga biyengere mu bbaafu bulungi. Osooka n'osiimula ennyumba n'etukula bulungi nnyo. Wemala okutukula ddira amazzi ogateeke mu bbaafu oyenge bulungi eddagala eryo lyenkugambye, ebbombo, akambula n'omwetango. Biyenge bulungi nnyo. Womala ofuna lweyo oba ofuna kiki onyike oteeke mu mazzi ago nga w'osamula mu nnyumba. Okitegeera osobola n'okuteekamu ekisiimuula mu mazzi ago ng'osoose n'osiimula bulungi nnyo ennyumba n'etukula. Osobola okuddamu ogwokubiri toteekamu sabbuuni, just mazzi gokka, teekamu eddagala eryo liyenge bulungi nnyo omale oteekemu ekisiimuula ogende ng'osiimuula oba osobola okumaasamaasaamu amazzi ago naye kennyini gw'olina okyekolera gwe nannyini nnyumba eyagipangisiza gw'olina okyekolera. Okitegeera omaasamaasamu bulungi nnyo mpolampola. Bifune obiteekeko mu nnyumba. Kibanga bw'olaba omuntu agenze ng'abadde musibe wava mu kkomera kimukakatako okunaaba ku bbombo n'omwetango. Afazaali n'owanaaba omwetango gwokka oyo abadde mu kkomera. Kali n'olwekyo ennyumba eno lowoozamu bano abagibaddemu gw'ozze oyingidde buyingizi osaanidde ogiyisakokko ku ddagala eryo, ogimaasamaasaakokko ku ddagala eryo. Omwetango, ebbombo n'akambula bikola bulungi nnyo, bijja kuggyamu ebintu ebyo ebibi. Okitegeera n'ekintu ekirala, ennyumba eyo webanga ya bizinensi, wuliriza bulungi gwe wa bizinensi, ennyumba webanga ya bizinensi nga tonnaba giyingira girongoose bulungi, gyetegereze bulungi nnyo mu bumooli waggulu. Abo abapangisa bateeka eddagala waggulu mu bumooli. Bw'oba oyerayo bulungi nnyo ojja kulaba nga wavaayo obuti bugwa, wavaayo obuntu obusibe nga bugwa. Kwegamba olina okulongoosa bulungi ennyumba eyo eya bizinensi. Osobola okuteekamu bizinensi yo, bizinensi ne yeesiba nga tomanyi kiki
nga tomanyi kiki ekisibye bizinensi yo, kumbe nga kati kali waggulu mu kamooli oli yalimu nga yalirekamu n'etandika okusiraanya. Kali n'olwekyo bw'oba olongoosa ennyumba, kyenkusaba gwe agipangisizza gwagenda okussamu bizinensi, ebintu bino byekolereko. Ennyumba gyere bulungi nnyo, ogyere waggulu mu bumooli, weetegereze buli owali akatuli wonna olabe nti okoze eki, weetegereza oteri kantu konna kaliwo. Ekyo nkikubuulira, weetegereze ennyumba gy'opangisizza gy'ogenda okussamu bizinensi, kikulu nnyo nnyo nnyo. Fuba okulaba nga bino ebibaddemu byonna ebisiraani ebiki byonna obifuumuddemu, obiggyeemu, omanye nti gw'oli mupya, oyingidde oli mupya. Ng'oyagala okwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo, WhatsApp namba kweri nnyo eri 0777873401. Eyo WhatsApp namba osobola okujjako n'ombuuza, osobola okujja ku WhatsApp n'ombuuza, nensobola okunnyonnyola n'ennyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. Ennyumba gy'ogenda okupangisa oba yakusulamu oba ya bizinesi, kyenkusaba togiyingirira nga tosoose kumaasamaasamu ku ddagala. Tekigenda kuba kirungi, si kirungi n'omulundi n'ogumu. Naawe ekyo kiraba bulabi. Bano ababadde basulamu olowooza biki babadde bakoleramu? Era omuntu oyo biki byabadde akoleramu? Manyi ekyo babadde anyweramu emmindi, oba abadde anyookezaamu eddagala. Kati eddagala eryo naawe oyingiddemu nga bwe bibadde, ate nawe w'obiyingiriddemu. Kati n'olwekyo kyenkusaba, w'ofuna ennyumba ng'ennyumba eyo tebadde mpya, funa eddagala eryo osooke olimaasemaaseemu, n'oba tolina ky'oyogedde gwe n'omaasaamu eddagala eryo bulungi nnyo ku nsonda ne ku nsonda ne ku nsonda ne ku nsonda ne mmakati, n'oyiwamu eddagala eryo bulungi nnyo, n'omala n'osimulamu ebintu ebyo bulungi nnyo. Kigenda kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Bannange muyige okubeera nga mwefaako. Kiri ku mmwe mwenna, omwami wamu n'omukyala, mwena okwefaako. Buli w'opangisa ennyumba oba ya bizinensi oba yakusulamu, sooka omaaseemu eddagala. Kigenda kuba kirungi nnyo nnyo. Weetegereze mu bumooli omwo olabe nti talina byaleseemu, ofube okulaba ng'obiggyamu ng'oli mu girongoosa. Ekyo kyenkusaba. Era ebintu bino gwe n'obyekolera gwe wagipangisiza agenda ogibeeramu, bwe kityo bwe kiri. Tugenda kutunuulira bizinensi, ti bizinensi zino okukola yeetaagisa ky'okugeza. Tujja kutandikira ku ya saaluuni ey'abakazi. Ngenda kuba mbabuulira kiki olina okukola, olina kukola ki, okitegeera kwegamba okusobola okufuna bakasitoma, okubanyweza. Ngenda kuba nkubuulira ku nsonga eyo. Tujja kutandika na saaluuni ez'abakazi. Bwe kityo bwe kiri. Olwaleero tutunuulidde ennyumba eno ng'ogipangisizza, kiki olina ogikolera. Olina kusooka kumaasamaasamu ddagala. Eddagala ndibabuulidde lyangu nnyo. Omwetango, akambula wamu n'ebbombo bimala bulungi nnyo. Ebyo bimala bulungi nnyo, bijja kukuyamba okuggyamu ebisiraani ebitali birungi, ebyo babeera balese mu nnyumba. Otandika ennyumba nga terimu kintu kyonna kigenda kukusumbuwa. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.